Nabbanja yaga agende. Mufunyemu kalungi ki. No mutindo yagusa nnyo guliro class. Omuntu gwe nalwanagana naye nga RDC mutukula. Najja kuba MP 10 ne tulwana nga ukatutuka noonya abatusula ku kitanda aba. Notasade okunjijukira. Wadde okumpa kabulangiti. Nabbanja. Oba ogenda. Genda. Bagulafe bakufunyemu nkufunyemu kati. Kasito funyemu abana bo bazadde bakuzaalidde abaana. Mulembe goli gujire kwa prime minister nti woyina abazzukulu. Oba genda. Nze Nabbanja. Tali kirumanga muntu gwomanyi nga ali mu position y'amanyi esobola okuwa akalimu baka project konna. Bannange tali kintu kiruma muntu gwomanyi one on one nga mwemanyi long time friend. Nga ina position mwali nga asobola okusika omukono. Nabbanja mukwano ne bogenda siru mwana mu ne bachiwa banyoli baba bogera lulimi ki nasta kuitale jeno omusajja wayo mugundi ne dafu Madina beyo ngulu eyo batuyambe ne batwanguyira banekesa beyo yoyo batwanguyidde okusinga mmwe betumanyi mmwe betwogera olulimi olumu Kasolo wa finance. Kasolo nkwagala. Kwagalwa mukazi wa Dr. Ruth Aisa Kasolo. Ayanguira abakyala abayamba. Na yera. Anyway. Abakomewo. Nete mulwanagana bannammwe. Abakomyewo bakomewo. Abatasobodde koma uli safa bekusudde. Omukisa gwego Katonda kye yakuwadde kyobogera nakyo. Temulwana bantu. Mukuida abantu ba bloga babavuma babogerako ebigambo bitali bitufu ate abakoze be mukuba. That is bad. Mwa appreciating ku bantu nga bakyali balamu. Nze cabinet ya Muzeeyi njisabe kintu kimu. Nina nawe wandika obo oyagala badde ne botayagala badde. Tugende wano, tulondere wano. Nze Muzeeyi musaba mu cabinet ye. Akomyewo omusajja gobata David Muwozi. That is one. Muzeeyi nkusaba komyewo Muzeeyi Sabiti. Oba bambi Muzeeyi Sabiti ali atya. Anta bana maje tetubatukako tetumanyi ali. Naye Muzeeyi Sabiti akomewo. Muzeeyi nkusaba ku bantu ababadda. Mire babalanda. Nekesa. Sekutale jeno. Abantu abakomawo. Abakoze obulungi. Bangi bakoze bulungi. Atamtegwe ntya. Yetayina gwatayambalira kakati mundu agitunuza Nabbanja Prime Minister nonolo yabadde akola listi ng'agezaako okugamba President Yoweri Kaguta Museveni ng'amuwa listi mbu baminisita baayagala bakomewo n'abatayagala era listi ye yabadde mpanvu naye kyewunyisizza mu listi eyo mwabadde Moses Ali n'agamba nti ye talina kyamubanja era ekya minisita kimusaana mbw akoze bulungi oba kyakoze nze simanyi naye yagambye Moses Ali akoze bulungi era ku baminisita abasinze okukola naye kwali balina omukomyawo oba ndowooza ffe Ali gwe tumanyi mulala nnyo n'owafiga gwamanyi mulala awo simanyi naye ye bw'atyo bw'agamba ffe tubawa munnange okuba nga tugabatuusako gonna gatambula era nga mu bujjuvu ojja kubanga ogafuna vuddeyo ene wa Pasasa Mukanya esaala zikoledde era ekyaki etambulira ddala bulungi ujja akasaba kimu aba endiga oba abagoberezi nti kekadde okuzimba kyaki era balina okubaako kye bakola kyaki eno esimbule egende mu maaso naye nga saala so zikoledde eyanzijja mukomera taata n'abalala basumulule mukama laba abaana b'abendi bagweredde mu makomera mukama taata yamba olw'ekisa kyo taata okalubiza Falaawo omutima naye taata saasira bave mu busibe mukama fuuka omulamuzi kabaka w'abakabaka taata tunula mu fayiro zaabwe ensi ebasalidde emisango egitali gya nsonga mukama taata gula amakomera nga wo waggula agange mukama taata bajje ku bitanda abalwadde nga wo wanzijja ku bitanda mukama
taata gwe kabaka w'abakabaka kitiibwa ky'amawanga tunuulira amaviivi g'abakyala bano mukama abalaajana eri ezzadde lyabwe mukama abalaajana eri eggwanga mukama tunuulira amaziga gano mukama taata sumulula olw'ekisa kyo taata sumulula olw'okwagalako mukama olubereberye essatu mukama wayogera wabeewo obutangaavu ne wabaawo obutangaavu wabeewo obutangaavu mu ggwanga lyaffe taata lyawulenga ekizikiza kabaka w'abakabaka mu Luka 2 olunyiri lwa 37 namwandu yamala emyaka 8 ng'asaba be bakyala bano mukama be bannamwandu bano mukama abasabira abaana baabwe mukama naawe sumulula taata osumulula olw'ekisa kyo mukama osumulula olw'okwagalako mukama kabaka w'abakabaka taasa kitange taata taasa tukaabira ggwe mukama tukaabira ggwe nnyini byonna mukama taata baako g'osumulula dde ewaka alaba effamire ye baako b'osumulula mukama taata abantu abo bakwasa ensonyi taata sowola mu makubo gaabwe ag'okutugumbula taata jjuzaawo obuseerezi mukama taata entalo tuziwa abagyoli kubanga osaanidde webala olw'abamaama bange okubawa obulamu okubakuuma mukama weebale mu makomera gy'onkuumidde weebale mu bulwadde bwe wakolya mukama weebale olw'ekisa kyo kabaka w'abakabaka weebale olw'okuwonya abantu bano mukama weebale olw'okubaliisa mukama weebale olw'okubambaza mukama weebale kabaka w'abakabaka weebale olw'ekisa mukama weebale olw'amaanyi go mukama weebale kitange kubanga osaanidde mukama weebale kitiibwa ky'amawanga weebale weebale olw'ekisa kyo mukama tukwasa abasibe abali mu makomera mukama gwe yansumulula mukama tukwasa abasibe abali mu makomera gwe musumuluzi gwe mulamuzi taata tukwasa abali mu malwaliro abali ku bitanda eyanzija ku kitanda gwe musawo asinga abasawo bonna taata yamba omukyalo ono oba omusajja oba omuwala ayita mu buzibu taata muyambe taata yamba taata yamba taata yamba maita family naye nga amanya g'amatuufu gye ssamuukanya kaakati okugulawo kyaki si kibi era okuweereza mukama katonda si kibi naye obuzibu buli nti ssamuukanya abasinga obungi tumumanyi nga comedian. Indeed he's a comedian. Kaakati ekintu kyonna ne wakikola nga mutuufu akitegeeza tujja kugamba nti oyo bw'atyo ate nga azze akola bukomedies bungi kino kyaba kyakavaawo kino nekijja kino kwegamba kijja kutwalira abantu akadde akazibu ennyo okumukkiririzaamu kubanga basinga obungi bajja kugamba nga oyo comedian nammwe ali mu komede we ne bwanaabanga kituufu essaawa ya kakati ali ready okubeera musumba era asumba abantu aweereza abantu mu bulungi bwakyo kijja kutwalira abantu kumukkirizaamu kubanga ye comedian ate azze nga yeekola ebintu ng'olabira ddala nti ali mu komedezze. Katusabe nnyo Mukama mutemera makubo enjiri yeyongera okukwatayo n'abagoberezi bajje awo tuvuddewo. Ono avuddeyo n'agamba nti opposition mbu y'ensangi zino oba essaawa ya kakati eriko mbu nzibu nnyo mbu oyinza okugamba nti oba oliawo yeremeza Museveni mu ntebe mbu kubanga tebayiga mbu opposition eriwo criticizinga buli kimu bali kye bakola. Abange si bigambo byange bibino. Ebimu ku bitufugisiza Mwami Museveni emyaka 4 egyalema abakulembeze bonna abafuze ku Uganda yayigira ku bakulembeze abaaliwo. Yalaba ensobi zaabwe n'aziyigirako n'alaba amaanyi gaabwe n'agayigirako. Abali ku ludda oluvuganya Mwami Museveni olunaku olwaleero bakritisayizinga buli kintu, tebapiikinga any lesson from Mwami Museveni. I think actually very important. Let me tell you one thing. Mwami Museveni bwe yalinga atandika okulwanyisa Obote kumpi yamuyitanga mu scout kati oyo asobola kujja kaani
yamutwalanga akalenzirenzi akatamanyi kye kakola. M7 n'akijjamu lesson. Byagenda okuggwa ng'akalenzi akatamanyi kye kakola kakubye Obote n'avaawo. Obote bwe yavaawo Titookero Lutwa n'ajja. Akalenzi tekaazikiza, tekaakoma kujjawo Obote. Olwo mission n'efuuka seize power, tutwala buyinza. Era akalenzi okukakkana nga kali mu ntebe kakati myaka 4. Mwami Museveni yayiga ki? Tonyooma mulabe. Never underestimate an opponent. Oba mutono, oba munene, oba omumanyi, oba tomumanyi, kasita yeeyoleka nti opponent amaanyi gw'okubisa omusota, the same energy gw'olina okukubisa Kamunyeera. Because Kamunyeera we kaviirayo ne kagamba nti kaakati ngenda kufaafaagana ne Sseggwanga y'enkoko eno, kaba keesiza ekyo ko tekalaba nti kanafu, tekalaba nti Sseggwanga esobola okukamira ne lwaki kavuddeyo. Osobola okulaba nga Kamunyeera naye ng'emabega kaliko ekintu ekirala. Tanyooma. Era gwe wenna yabadde alowooza nti olunaku olw'eggulo wagenda kubeerawo okusabira ba political prisoners. Tomanyi nkola za Mwami Museveni. Abamanyi enkola ze twabadde tukisuubira nti okusaba okwo tekugenda kubeerawo. Ekisookera ddala wakyaliwo obunkenke mu ggwanga guyinza okuba nga tobulaba kubanga toli part of the system, but those who are in the system waliwo obunkenke obw'amaanyi because balina kye baali basuubira mu post elections kye bataalaba ekitaavaamu. Beebuuza kinaabaawo ddi. Up to now they are not sure what might happen. Kati ekintu kyonna ekyekuusa ku kukuŋŋaana nga kirina common cause tasobola kukikkiriza. Okusaba kuno singa kwabadde mu maka ga muntu tebagenda kusabira gundi baali badde bagenda. Naye oyise ensi eggwanga mujje tugenda kusabira Besigye. What if nga kwe muyise okusaba kulina hidden motive? Kati ebyo ebibuuzo ebimujjira mu mutwe. Gwe ng'olowooza nti Mwami Museveni mutiitiizi. Gwe bw'oyita obutiitiizi bwe yeeyambisiza okutufuga emyaka 4. Ta creating a room for regrets. No. Okitegeera? Kyokka ate abali eno ku ludda oluvuganya oluyuuya tetwagala kuyiga, tunyooma, tugaya, tulaba ab'amaanyi n'abanafu. Kati ekyo takikola. Buli muntu amutwalanga ow'amaanyi. Nabyeko Dr. Chris Bali omunsi ng'agamba nti gavumenti tennagaana kukusaba. Naye ate Winnie Byanyima agamba Archbishop Paulo Ssemwogerere yamukubidde essimu n'amugamba nti President yankubidde essimu n'agamba okusaba kuyimirire amala okunoonyereza ekigendererwa kikubanga yalaba ekigendererwa kya byabufuzi. Kyagulanyi gyali tebamanyi azzaako ki, bagezaako omumonitaringa tebamanyi azzaako ki. Teri kintu kibi nga kubeera awo nga tomanyi muntu kintu kyazzaako. Let me tell you, omusota ffenna tugutya. Naye singa omusota gujja mu nju n'ogulaba nga guli wali mu kasonda, osobola okubeera mu nju n'ogamba omwana oba omuntu yenna genda oleeta omuggo nga mu nju mwoli. Naye singa guyingira mu nju ng'ogulaba n'otuuka mu nju n'ogumagamaga nga tolaba wegulaze, tosobola kubeeramu mu nju kubanga oba tomanyi weguli ogamba bugufu butuuka wala. Naye wano bw'oba ogulabako. That's why
sababulira na ku Nsibambi, by the way. That's why Nsibambi ya crosses najja mu NRM. Not because Nsibambi bamwagala nnyo. Not because Nsibambi alina kyasobola obbagattako. But Nsibambi is a well-established man. Musajja mugagga, musajja muyivu. Abadde otuvudde ose ebigambo byange ndowooza mubiwulidde oyo bwagamba. Naye nga byonna bigenda mu maaso. Ensangi zino ebijambiya bifuuse ebijambiya. Mukiraba nti omuntu basobola n'omwatake nga misana ttuku n'ebijambiya. Naye ono agambye nti mwali mwegendereza nti buli akalulu we kaggwa ebintu bino bitera nnyo okubawo. Jjukira ne gundi Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yali yayogera ku nsonga eno ng'agamba nti naye ebijambiya bino lwaki birina piriyodi nti oluusi bibaawo nga tugenda mu kalulu, oluusi nga twakamala akalulu. Kyekigenda mu maaso. N'ono kyayogedde nti mwali mwegendereza nga buli we tuva mu kalulu ebijambiya bifuuka bijambiya. Wali wegendereza nti buli kalulu we kaggwa kati ebisanja biringa bina. Wabeerawo violence ey'amaanyi, mubeeramu okulumba abantu ebijambiya, kubatemula biki. Mwali mukyegenderezaako ekintu ekyo. Ekintu kino nakyegendereza. Kati obulu bwa mirundi esatu nga ka 2011 tokataddeko kuba ko yaliwo okutuwaaka biki. Naye okutandika ne 2016 akalulu oluba okuggwa bwe kati wabeerawo abantu abalumba abantu n'ebijambiya. Simanyi intention ya kino, simanyi bakikola n'ebirala. Kyokka ate tebiwangaala nnyo, bibeerawo akaseera katono ebimala ne bibula. 2016 akalulu olwali okuggwa mwaka ogwaddako awo Meeya wa 2017 awo ne wabalukawo ebijambiya nga batema abakyala bokka mu municipality y'Entebbe ne Nansana wokka. Era abantu abakyala bateberezebwa 225 mu 3 bwe bafiira mu kintu ekyo. Naye nga abamu babasanga babatemi, abalanga babasanga babasonsesa ebiti mu bitundu byabwe ebyekyama, mu kamwa muki, mu kalulu awo nga kawedde Entebbe. Then mu 2021 nga kalulu kawedde mu July awo, wakati wa July ne September mujjukira ebijambiya ebyabalukawo e Masaka, Greater Masaka. Era abantu abali wakati wa 335 be bafiira mu kintu ekyo. Wabula bano bo baali ate batagetinga bantu bakuze myaka 5 n'ekinaana nga bebatema. Era ojjukira nti mwagenderamu n'okukwatamu abaka ba parliament babiri nga bagamba nti bano be bali mabega wakino. Kwaliko omugenzi kati Honorable Sejjirinya ne Honorable Alan Sewanyana owa Makindi. Era okumanya nga abantu bano bali balina ebigendero ebitategeerekeka. Baatuuka n'okubanga omuntu gwe batema tebalina kintu kye batwala. Nga ne weziba ssente oba kibakirekawo naye nga batema butemi. Kakati akaluka na 2026 olwawedde bwe kati ebijambiya byatandise. This time round byatandise mu kibuga wakati. Lwitwali Entebbe na Nansana ne tudde e Masaka kati kubino byajjidde ddala mu kibuga wakati. Video mwazirabye. Mwalabye ebintu ebitambula, mulabye obubbi engeri gye bweyongedde kati wakati mu ate misana. Abavubuka abalabikidde ku katambi babadde ku Gwanda shopping mall saawa 2:45 ez'okumakya nga bayina ejjambiya misana nga buli omu alaba. Oshegeera abantu b'ekyanja Kisaasi, Naalya, Namugongo, Kira n'ebitundu ebiriraanyeewaawo basobola okubuulira kati okuva kaluwe kaggwa tokyasaba kutambula saawa zisukka 2 mu ebyo ebitundu. Amajjambiya gayitingana. Laba sokubulira cases eziri awo. Ku Northern Bypass yo bagiyita na Nuggo zone kati. Bayina bu pavers, bayina amajambiya, bakuba tteke ne punch. So kyasa n'obeera mu mmotoka nga ziri mu jjamba, bajja ne bagikuba, ne bajjasa ne bakujjayo, ne bakutematema ne bakwata ebintu bye ne babitwala. Simanyi lwaki buli wabeerawo akalulu nga kaakaggwa ebintu bwe biti bibeerawo. Simanyi lwaki. Ekyo oba mazima ekintu ekyo kireka abantu nga beebuuza lwaki. Either akalulu nga kawedde oba nga tugenda mu kalulu. Ate kati bw'ogenda okwetegereza stories ezibirimu n'essaawa ya kakati abantu bakakwata bikuleka ng'olina ebibuuzo bingi naye nga ansa ntini. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba
ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereeva amawulire weetuli nnyo kubanga tugakutuusaako era okubanga tugabawa mu bujjuvu bwagwo gwetuula butuuzikalira nywera buli kyeweetaaga okuba nga omanya waneno tujja kubanga tukikuwa naye nga ekintu ky'ebijambiya ebibuuzo bingi ansa nti ne sigala naffe tova